Mike Galero. Mike Galero, Mike Galero. Ndugu wangu. Iyo kakati mbadde wano ge mumanyize nkola nnyo ebintu byange ebiseera ebisinga mbikwata mpola. Bintu byange mbikwatira ddala mpola era siba nnyo muwasiwasi. Siba nnyo muwasiwasi ekola bu video. Olw'ensonga siba na bimmanja. Bwe wawokinga katako okukola zi video ezimu. Bwe ndaba ekiba kinsuseeko kaakati ngenda sooka mbabuuze nti mwasuze mutya abakyala n'abaami mule bulungi mule bulungi abakyala n'abaami katulina obuzibu mu Uganda. Abalwadde tubasaasiranga bulijjo tetukyogera jjo naluli abalwadde tubasaasira siimwe atusaasira abafiiriddwa nti nga kitalo Katonda yatwala ate era wajja kubawa abalala oyinza okuba ofiiriddwa nti eba mugumu twafiirwafiirwa dda naye nga eyo layini y'emu ffenna lyekkubo jasibeera mugumu tamba n'omutonzi tolinaako ku kizibu kyogenda kusanga. Abafunye akalimu mu covid nga covid weeyaze gwe n'ofuna akalimu tukwagala nnyo naawe tukuyozaayoza noonya omulimu buli Uganda yindalina mukikyali tumuyozaayoza nga siiba lwiseeyo nga bulijjo era mukimanyi bulungi nnyo nti akalulu kasembedde tubajjukiza akalulu kasembedde. Abeesimbe mu abawulidde abaze okwawula mu bululu bwa Kyagulanyi weewaawo wadde buli omu alina right okuba nga yeesimbawo baweze bamerukanga butiko bagenda kuwera 100 nziramu abeesimbe balina okugenda kuba nga bagenda kuwera 100 bonna babeere nga beesimbye ku Kyagulanyi bonna babeere nga bayonoona bululu mu opposition. Museveni agambye nga ekibadde aba opposition babaddemu abantu 3,000 bonna babugabanye wano we mbasingidde ku bitundu 4 oba 6 ku buli 100 kuba bali babadde bangi babugabanye. Kitegeeza ki nti mubbo bangambe yongeza volume.
bangambe yongeza volume atampulire yamanyi alwaliro ogusimu gwo okukadde. Yes, mbadde bagamba nti mubbo ng'ebagenda okwesimba bamugisha muntu babesije waliwo ono yani ono yakisinga ebigere, waliwo ono omwami yakisinga ebigere bya Mbonye yani oyo simanyi Kabuleeta mubbo abasinga bajjeyo debbaasa nzira mu statement eno mubbo besije mugisha muntu oyo yakisinga ebigere bya simanyi bya Pastor Mbonye Kabuleeta bali bonna abesibe omushana abasinga bajjeyo debbaasa ng'omulimu gwabwe gwa kukiiki gubeera nga basiikiriza era bagenda kulimba nti mu byalo gye bava waliwo ababalonzi naye nga twogera ku bantu nga tebasobola nakuweza abamu bantu baweza 10 nga babaagala. Ngenda kukujukiza g'Omunnayuganda atanakannegatako nti omukulembeze wange nkyagenda kuba ku CBS bwe kikkakatako kugenda ku CBS nolaba omusajja wange wabakuba kuba alina obbakuba. So Bobi Wine abalangidde ddala n'abakuutira nti agenda kubeera ku CBS. So please and remember nti omukulembeze nkyagenda kubeera ku CBS. So kikkakatako okubeera nga otulinga ku CBS nolaba omukulembeze waffe. Akalulu tugenda kaba Bobi Wine abavubuka era simba mabega wa Bobi Wine making sure ati ndoli mabega Bobi Wine kabaleeta omuvubuka alinga Bobi Wine oyo manya aliko debbaasa gwe kyolina okumanya mbwongo obwo gwe opposition katika nkubuuse enyo equation esooka. Bobi tagenda kugamba talina lukusa kwesimba utalina lukusa yajja kugamba buli muntu alina right okwesimba ndio wa people power kimanya nti bonna abeesimye nga bavuganya bonna balijjayo ebbaasa gwe beera ne mindset egamba nti bonna bajjayo ebbaasa. Tewaliwo bino mbwakina mugisha muntu abaddewo yalwana dda mu nsiko lwakasobola okulaba nti alina okujjako Museveni. Mugisha muntu alwana ne Museveni mu nsiko balwana dda ne batta abantu. Mugisha muntu ogamba akasobola okulaba myaka 35 alina kujjako kyaliibwe. Oyo mugisha muntu omulabeko ku Kirisa ntegeeza kimukubeko mukubi just kiruba ga mulubale mubuuke mugende ku mutikinge Bobi Wine no formula. Oyo yabairanga ne Museveni baleka ku swani yembo ndabe bamu. Bolaba mugisha muntu simanyi bino bigundi ba Freedom for Alliance group yabege byeyita Gasia. Oyo to wayo kalulu bonna bebamu yalwana ne Museveni batugumbula abantu bategenda ino mujjako tutwetaga munnamaje ku ntebe tutwetaga muntu wa bulijjo ino omutima gw'abantu oyo Kirisa Besigye mwagidde ebitundu bina ebye byasabina nga tayita nkusaba nkwegayiridde bwakoma Kirisa obwaka bonna butuufu bwolaba Besigye kalulu togeza n'okamukombyako yadde n'akanoso katokamu. Era Besigye bwakomawo wentegera leero tino zipuya olalonga badde atufera ku Facebook gundi wa Museveni. Kwanza nduddewo chikiza nti Besigye ddala alimu stories za Museveni nduddebo ne kinnamyo okukutegeera waki omusajja ono aba akomawo. So wakomera wonna Kirisa baba be bamajjayo kuba y'omu yatugamba yakwana statement n'atugamba tesobola kujjako Museveni kalulu kati akomyewo okukola ki kuba tugenda mu kalulu. So Besigye wakomawo ng'akola dda statement ye tesobola kujjako Museveni mu kalulu kuba ali atiisa Bobi Wine mu kusooka. Besigye video yange eno ogimanyi omanyi ndi mutabani wo wakola statement gamba Museveni tajibwa mu kalulu tugenda mu kalulu 221 oba ono naki bw'omulabako Kirisa toddamu kamukombyako ngenze ku mulala wala gwe bayita Kabuleeta. Eyembwe mugira bakoje bayita simanyi Kabuleeta. Oyo omusajja osimanyi mundabule gwe bayita Kabuleeta omusajja oyo akolera Museveni. Omusajja oyo abadde ku bbanga ddene nnyo nga Museveni yamukozesa. Era omusajja oyo mumwegendereze nnyo bali mu kakundi ne Pastor Mbonye ngenda bagamba omusajja Pastor Mbonye azze ebbanga ng'akolera Museveni mwali mu okumbuuka oyo Kabuleeta tatowooza ati kankubuuze ogenda kujjako Museveni ng'okisinga bigere byaveeyo nga okisinga bigere bya Mbonye. Oyo tomumukkiriza temumusembera oyo omusajja asinga okubeera ddediri Kabuleeta oyo omusajja gwolaba Museveni yamuteekamu essente era yamulabirira bolaba Kabuleeta nga azze Kirisa enkyamba jjukiza tugenda wa Bobi Wine kakati mbadde wano omulamu ogundese sigwewo ogw'okubagamba Kirisa kuba ogw'okuwa akalulu mumanyi ye Besigye kati mbadde ya Bobi Wine mbadde wano waliwo ka video kendabi wiwaawo tubadde mu kalantini nti embizi ezisinga zifudde nga tezirina ggomu wakulya embwa nyingi zibadde mu ggobe naye nazo teziterayo okugenda okubeera nga zirinyirwa olw'okuba ekirwadde kyali kyajjadde embwa zibadde zaagala embwa zibadde mu ggobe
ne corona tazikiriza genda kubeera nga zitunda obusolo zigende ne bazirinyira n'embwa zibadde mu ggobe n'olwa corona waliwo embeera corona corona ta affectinze feffekka ng'abantu n'ayigidde ne mu mbwa kati mbadde empita ayita wano maize ndi Bobi Wine for life agenda kusiwukirawo empisa azazi siba kugwe netonda tunyumiza mbono society mbono simanyi father musinyoli mwe namba teresa kati mbadde ndi wanensa waliwo zino embwa zino zisimba banjiyita embwa akyeni kati nengwa ka video kankabazanyi byange mbikwata mpola nabagambye siba nnyo nawaasiwa lindako kati embwa gyenjogerako yino bano abawalawala bwemubuuza byeyasoma tasobola bigamba bwemubuuza engeri gyampawalinga mabwana tasobola kubigamba bwemubuuza kaleeta kimanyi naye yesanga nga waali kale katutandike nti nno waali katandike naye nti waki nti waali alina erinnya alina abamugoberera nno bangi naye kantandikire ku kino nti waali kuba simanyi kaliya ye yayimba yakola biki byonna zaabikoze naye kantandike ne kuba nti nno waali nga ye kubanga twogera ku muntu oba wooli oyogerwako kati ono waali ono bamuyita Zali e Uganda Zali Uganda kakati katunyige tuke tuwulire byatugamba tonyiga lwakuba nti waali kyetegeeza nti waali nti omuntu yenna waba n'abagobereza ayogerwako kitegeeza ekigambo kye kibaako abantu ekyaffectinga oba ekyempawalinga he can affect and empower nziramu she can affect and empower some people nti ebigambo byayogera engeri aba ne following biyinza okubaako enkyusa oba empundirizo gyebiwundirizaamuko omuntu n'ategeera nga ye tugenda genda mpola kuba sagala nnyo kubeera ate nga mugamba yanywedde omwenge kano kakacyayi kadala sini nakatamiza na mubasumaali wali kumpi eshishita kati tutandise tumwogerako lwakuba nti waali tegwalibadde mutwe mukulu tugenda mu bizibu ebisinga okuba ebyamaanyi e Uganda tugenda mu bizibu ebisinga okubeera ebyamaanyi e Uganda kati wulira enkofu eno simanyi nnyo luzungu naye natandika kumenyaamenya mbere yayogedde simanyi nnyo luzungu kakati agambye there should be credentials for a presidential candidate. There's a credentials engami eno kyetegeeza nti walina okubeerawo ebisaanizo munaasobola okumpabulamu nnyo sinze yasoma ennyo naye ku nsogera gye ntegeeramu manyi ono nze manye n'enkwalo teyasoma nnyo naye nga nsobola okutambulira ku mutindo gw'oluzungu lwayo nimbaako nange bemmenyaamenya kubangoberera abatonotono abasaamusaamu wadde ngoberera abatono okusinga guno omujjo nkozi katutandike empola agambye nti walina okubeerawo ebisaanizo eby'omuntu byalina okuba nabyo okubeera presidential candidate tugende mu maaso atugamba mbu atandise okulizoninga tugenda mukwata naye empola tetwagala tumutwale speed naye atugamba nti atandise okulizoninga tulina mu bintu ebinunula eggwanga si bintu byakubeera nga tweyambula mpale bya makeup n'ensonga nkulu ne bajjajja baffe zigenda decidinga kana akalulu ne mulimu abantu abo we mulimu entawuluzinga zo ziba kuba ezaagala oyisaawo olw'okuba katusoka tuwulire twentudde kuddawo ono yaani ayogera jajja kyokubanga waali kiki kyakola tujja mutwalemu mpola kakati and we don't want to say we want Bobi Wine to be president because we need something new. Okay, there has to be credentials. There is credentials for a presidential candidate. So if you guys now really want to start reasoning the presidential thing, omanyiza bino ebintu mbiraba mu ngeri ndala nnyo
yalwala ekirwadde kya livelism omukyalo nebbanga lyemmanyidde Zali yalwala ekirwadde kya livelism ate alina ekirwadde kye bayita nerocoping yafaanana atya alokopya nga yeetaaga kye bayita relevance alina obuzibu mujje mwegendereza ebiseera ebisinga Zali ebiseera ebisinga ddi waavaayo n'ayogera Zali wabeera nga talina kyagenda kugamba bannayuganda kakibe ki nga newalatwa gw'omusajja ntono gwenfunye nga teryagala kumanya naye yalwala ekirwadde ky'omukyalo ate nga gwe yalwala nno yali amusinga ne kirasi Zali ekirwadde kye yalwala kya mukyalo omu ate nga Zali mu bukadde bwe amusinga ne kirasi atya nnyo okulaba omukazi gwe bayita Shanita Namuyimba nga yeetise media ovanga ku malaya nziramu ovanga ku malaya nga talina bwafaanana sente zamutomera butomezi najja n'afuna omuvubuka muyita Medi Ssentongo ne bakola bye bakola n'afuuka ow'ettutumu n'atwala Uganda by storm n'aggwamu sente talina na sente zigula toipepa kusangula mabina ng'abigula ku Bad Black ne n'asigala nga ali relevant kiruma omuntu akira ku makyanga avuga Range Rover nga bakuba bino ebintu bye bakola zino zi business bali mu kulwaninga zino ezankwaya tourism nti ali abalengedde abakyala balina kakoske basoma bakaita ka nkwaya tourism zozo ne nkwaya tu mwizo okuyita Select Queen nti balina ebintu bya competing eb'ekisiru naye beerabira nti ne gwanga lyebagala okubanga boogerako ne gwanga ddene nnyo ojja kwetegereza nti omukyalo onagamba mbu there should be credentials mbu omuntu okuwesimba okuba president jukira akuba Bobi kati yamulaba mu kiri ekifaananyi kyaffe tetulina nakushuga kutinga kintu kyonna kati ono wante ye Bobi Wine amulabira mu kiri ekifaananyi kiri ekyokuba nti nno mulasita ekya music kye kyamulabiramu kakyagamba ko tasobola kufuga nsi ye yabeera mu janabijja okweyagalira mbunga asobola okujja mu gavana n'ateekawo kati akubamu akafaananyi nga Bobi Wine wabeera president asobola kuteekawo nooza kugenda ku gavana kuddamu kujoga tasobola kuddamu kukola bino byonna ebintu babadde ajja akola bipati tasobola kuddamu kubanga akola bino kati yiwe akikuba akuba mulaakifumiitiriza alaba nga Bobi Wine wabeera president ekisoboka olw'ensonga ye ndowooza alaba nga Bobi Wine wansi wa wantu wa wansi nnyo so babi kansuke nkubuleko kintu kimu muganda wange Zalina Ntali oba bakuyita Zali Tali oba bakuyita ani nyoka ettako njagala soke nkubuleko kintu kimu osobola okuvuga Range Rover 68 now this is real talk osobola okuzina East Africa yonna nogera nozina buli muyimbi ne Tanzania nogera zina Badundi bonna nga wogamba bugolevulinga abasajja babbeeyi osobola okuzina buli president yenna goyagadde kuba maama onyirira namukadde oyo faranyi bwokitimbo tinye otonya mole nga bitanda bya chandaliya onyirira kwa kunyirira onyirira ddala byonna osobola okubikola ngenda kusooka nkube challenge emu Zalina Ntali I bet nja kuva ku Instagram nja kuva ku Facebook eno video bajja kutosaako sigenda kudisinga mu biki ngenda kuwa challenge emu Zalina Ntali mwobo bwamalidadi bonna boli bwoba nti nolowooza ina abantu bosobola okuinfluencinga abawala ngenda kugamba ekintu kimu tonnatuuka nera nziramu tonnatuuka ku grade y'omukyala ayitibwa Babi Kyagulanyi omusajja golowooza nti talina bisaanizo kubanga atuna atufuga tonnatuuka ku grade ya kamadaamu ako akatuula ebusaabala mu bwetoowaze mu kubeera powerful n'okubeera obwakabi n'omuntu gwe balabeerako tonnatuuka ku grade ya Babi Kyagulanyi era nsuubira bw'oliyogera nonatula ku musajja nti Bobi Wine you're offending a woman akyasinza okubeera powerful mu Uganda tojja kusobola kumanya credentials za Bobi Wine zalina njasooka nkuze ku musinzi gwa wansi wali ewaka nga kusomesa omusingi ogutandikira ewaka nti weeweewo omukazi asobola okubeera oludisi nkwaya tulizimu binebe nabye mukola akola bino byokubeera musimanyi mwena nkwaya tunge mutambula nti mukola bya Select Queen ngenda kubulira ekintu kimu bino byonna mubikola kuba nti nomwalimu okusetolinga teri mukazi yenna agala kubeera mukazi mbu Eva abadde ali awo mbwa yali international atunda kasoro Eva abeerako ebisito taliyo amazima mugogera amazima mwalimu okusetolinga obulungi siddya bino byonna mubikoze sente muzirina naye amazima gali nti mwalimu okusetolinga yo miserable tosobola kera kumakyalo gamba ninza kuzza ku musingi gw'omusajja Kyagulanyi oguli ewaka n'omukazi ali mu nnyumba ewaka oli wansi w'omukazi oyo
oyo omukazi gwe bayita Bobi afumbira Bobi Wine Kyagulanyi akukubisa emirundi kinana maama osobola okuddawo n'otambula ng'obotabota naga amagulu gakulinga ag'abakiga gakulinga emisekuzo gonna gaabijeo gonna gaziyimbagatana tosobola kino nkiddamu tosobola nze zali kino okusibako sente onnatuuka mu grade akakyala bw'oba obuuza credentials ategere kwata akadde okubira Bobi Kyagulanyi omubuuzi Bobi Wine yana ajja kukubuulira. Secondly, kakuze ku level y'okubeera omuwala oba omukyala mpaayo omusajja gwe wali ozimbye. Then nkwifalinge ku bakazi banne abazimbye abasajja njasa kiggo. Bw'ogamba credentials leero ze by'oyogera sibitegedde ezindaba ng'agenda okumanyira ate omukyala ali mu makata Mama Solomon. Mpaayo omusajja gwe wali ozimbye nga saa zino omulabako wamuzimba. Mpaayo gwe njagala ngambe ku bbanga ly'obaddawo nga weesiiga ebizigo weesiize jiiki weesiize tutti waloole ebbanga ly'omaze nga weesiiga eyo n'ennagisi mpaayo omusajja gwe wali ozimbye. Credentials zonoonya nga nasaawa zino okola video ne weeyita omukadde tojja kuzifuna ebiseera ebisinga mu bantu nga gwe tonneezuula kiki oyagala na kiki ekikubulako kiki ekikutadde mu mbeera y'okubeera awo. Ebimu tojja kubitegeera bisukka ku ntegeerayo tojja kubitegeera bino birala nnyo tojja kubitegeera bino bukiba munde kuba Uganda si Snapchat Uganda si Instagram Uganda tuli mu Uganda nga ebya Instagram bi Snapchat byobeeramu eyo bino birala madamu tuli ku kintu nga nejjajje waffe tumakinga sure tupevinga ekkubo nga asobola osimba emmwanyi enkira ne yabeeranga esobola okudda n'agitunda ku katale okubeera nga asobola olalirira abazzukulu naye okwambala gomesi tuli mu Uganda nga tubala bintu birala nnyo okusinziira ku ntegeerayo. Mpaayo omusajja gwe wali ozimbye kwakati sawa zino oyogera ekigambo ng'ekyo nti Bobi Wine people power waliwo omukyala akusekerera ali mu maka yakola Bobi Wine saa zino akulumya gwe omutwe bakuwako project NRM era nga project eyo yennyini yayita mu Kiwanda. Nina kubuuza maama credentials ki ze baakulabirako okufuula ambassador wa tourism ebiseera ebyo ze zino wammanga ofulumya video ng'otadde ekyokola mu buwala newegaana okuvayo adde otondo ly'otuzzi wagenda kuvuga okola video tutugenda genda mu gyenvudde ozezo credentials ezireeta kubabeka ye Uganda gy'oyagala nti gwosobola ogifunamu ako kuba mulimu abambasada abandi baddaawo naye gwe credentials oyagala sizitegeera nti gwe zakufunyisa kalimu ako ebiseera ebyo okubeera ambasada wa tourism ke kabanga ke watwala n'oteeka kyokolo mu buwala n'obeera nga weesokola weekuba finga nene waba wadde otondo ly'otuzzi olwavaayo doza minisita n'agamba nti oba naakulaba mu nkugamba oba bino ebyokuba mbu nno zookyusakyusa abasajja oba zookola bwoti nti obadde mu bino byonna ebyokuba nti nno gwe obadde omuzimu nankasa mu ssabo lya ssemwange tetujja bigenda mu kuba eyo hasoyo naye mbuuza credentials ki ze ze baakulabamu okubeera nga bakuwa ekifo ekyo. Manyi naze sikuhetinga sina buzibu era sagala basire queen banyiige nefe tutwabanga abarasirasi twewumula nafe ntegera ffe ntala nnyo kuba ntuntu era abasingira boyinza okukwata speed nze tosobola kuntwata speed mu bintu bino ebyekisiru sira nkulenga mbalabo nono omukazi ko tuyogere ku credentials kyeza kuteeka mu kifo ekyo. Gizizo kizireza kutwaliza kutoka mu kifo ekyo nze zimpe omulwadde wange enyini Brian White sali you know kyejogera ko nkimanyi bino binyiza bwe mubadde mweza ne Brian White njenga soko tuli abasajja bonna bwe baseeko baliridda watuda abasinga bonna bafudde kaliya ziweddeko musajja gwe oyagala wano omulala oli wali Uganda kwega tuyagala tulabe nga abasajja gwe bako yenna yennafa omusajja gwe oyagala gwe wenda faluku sempala yakwasaka akazi kana akasinga kana kali kagala Simon Kalema aliri amegeta manyu yali omusajja alina ne kakaliya yarembere London wode n'omweyambulirako ebisirani bye wajje wassemwanga yogo wazimba faluku sempala womuzimba biki ali yali mbuzigo zigwenda kati yasimanyi yafuna kana akola simanyi ka Underwood kana kasinga kadduka ku Simon nakote kamache kaagala irenga ali ategerako ku ne bounce wasimanyi balena Lewis simanyi the Vina Lewis yali musajja wakabi London uyakusanga yogo wazimba
Yugo wazimba. Waliwo go wazimba. Gwezempa mseje gwaliwo kozilo ngamba ndi. Bako babi atande Bobi Wine. Gwempa gwaliwo ngamba eto no wakali. Family yasemanga jini gwaliwo saddemu abana boza dabo benyine nyi. Tata wasemanga agwira weddalo. Pinto. Wese zitegera. Uja kungamba information South Africa bajimpa. Ne Pinto family yabo yina basinga simba bamba waya. Ne banga Pinto yagamanga semwanga zayo mu cyotalo yegundi semwanga nagana. Ananso njali ye basi weka fitugena na muzikula. Muchimeche zaka fitu zikula semwanga. Singa bogera singa batubulira. Semwanga died as a miserable man. Ngoyendera mu nyumba. Semwanga agenda okutuka. Ngenyumba yiwo gifula daloji. Ira gwo mwe yasinga okusanyikanga semwanga afudde. Nojja oyambala ebitimba timba okuta ebisimu okuzika kwa semwanga oyambala ebitimba ebishandaliya shande ebitimba bininge bikwate mambe bensonzi oze kumbaga okuzika bawo eno okubira Diamond simanyi platinum simanyi akasimu mwenyegera mulumbe mamo ragenda farongo simanyi Diamond production no mutula simanyi mudo mwenyegera nyegere na kuba olugalo what kind of nonsense kati kubyeso sizo tugamba gwanga Uganda mule tuwizo simanyi kati kwa hizo tugamba nyaffe mama nyaffe ta Uganda ye yaffe gwe salinze nkubulira ulira newe nkira ku machere bagamba nti zali na ntale tudo ofuddo osbayi bakutadde mu pamba Uganda igenda maso gosinga Mose Radio kubera wakabira cyogera ku Mose Radio wakibogera ku bana abayimba kali bagiriya Jasmine wacyogera ku Mose Radio gwe nokira ku machere be following be bisufu gobirira sonye bizigo bya ebizigo byewesiga ebyo okera ku machere tukudeka ngo lina bipamba mu binyebe Uganda tukulaga nti cyagenda maso Uganda nga tonesiga jiki bajja ffe bali wone Uganda leli yesimise ku mulembe gwobobote mwe muzakati Binebyo ni bizaka tokubera nga biroza ati Uganda yakubera obesi efa kudda ku Snapchat na kwata mara gabira gaga muwabutwa ne kwata kamera ne filimi nayo gira gasasiro mwe muzakati Uganda jakubera wo paka Semanga died as a miserable man ninga kutene ko obusa wali okola gwali omuzimo gwa nankasa nga gosi bo kyusa malobozi Semanga died as a miserable man ngana utokizo ndo utubulira buli tibe kisirusiru musemaye mbona twayi Bobi Wine because ogenda kuli kusalira wani Gwene bufa mazine batukira ku majepa gamba bakatande mu pamba Uganda tejja kukaba abagoberera abo bala bakana benze ne bagamba mbuzalina ennaku zibezi tali akuddamu kukabira ngugambe gwaleka akuledi meke Uganda ziwaleta Mose ndi agenda kugulu chichi wali otuleteni tuletera Diamond production smile Diamond platinum botuletera chichi wali otuleteni kolede Uganda gwenga gwezali chichi wali okolede Uganda oba weyita wakabi Gwe, chicho wali okulede Uganda. Gwiga gwezali mbu yoli awo musibayi mbu chicho wali okulede Uganda. Tanzania otunze wagenda oli opportunist. Chekumanyiko oli opportunist yagala nya abantu abayimiridde oli opportunist wa Tanzania mayo Tanzania lite kwagala. Gwe bagambe Diamond Platinum tiyamanya nti tetediyo bakaze yali abeereyo. Mbo muzadde mbo okugwiza okuuma omwana omuto gwe. Ngoyise mbugubugu. Ngakabina kuna tewali mukazi mukulu agenda eno message egere kuli mukazi eno mukulu tewali mukazi mukulu agenda kubeera bwana ateka omuvubuka mukwata ambuna amusibirawo jiribwa nga inayi kayikengwe mubiri gwe ndaba basembolinga mwasembolinga ebizibyo bigundi bya ikia bobeero lyawo nga bakupanga wepanga kabino okira kubacha nokapanga notekawo eyo togenda kuteekawo omuvubuka muto mbo musalemu abana bwasigalewo Mbugo timu Kardashian mbo ditisi nyina kulaba wali musi stories adi nebitu bekisirusiru mbo timu Kardashian of Uganda kubire timu Kardashian we Uganda gwania kusa Uganda joza nyira ko mame yocha bakimu Kardashian bali abasisa abana abanyirira tebera bisada kwera bisa goli gasia mbugo timu Kardashian of Uganda nya kusesa anya kusesa atuda mutimu tina fierce atuda mutimu tina fierce atogenda kunkolaje Mboyuka mutaddewe ebigundi muko kubiza ebifadanyi wone okata Brian White musajje wange gwe wanto manyi twayogeranga ffe namazi nga mweze ne Brian White mutukuleje magenda mukamu ne muto musajja ali wali nyamu dwali ogwembwa gwe mekazi wakamusokola wali nyamu dako bekafani wali nyamu dwali no ne bunjonyire mupangisa mazi no sabe mengeja Mowet no mnyusanga double party Allah nzenze kaba nye chama cyo Wachugamba mukama wange ngo otamide neze manye cyama cyo. Manyidamo ate akuba simanyi kwogera luzungu nenda dibadde njoga luzungu ne Tanzania ne chankana nyayo. Nze manyi formula byotambuza ku musajja wachi wa mukyawa. Gigamba Brian White ne sinnakula bate mu ddwaliro. Esente zo namusajja zali akozeseza mu 7 noteka uteka obunyonyonyi buno sey muno simanyi boyogere ku brand ki oyongera nakono ka kubba magezi yakakutwala simanyi ebwindi je mwaka mpinga nge mwaberanga nakanye ba
mulayisa omuzibu mutwalo gwa dola nya wiki 2 ne mulabirawo just mugamba avuga rejo mwabu omuggo wiki 2 omutwale muwindi ne kanyaboli oyo bamunyebedangane buli buno buvivye bibanye ba mukasiyo mwere nze nina keyboard yejo wagamba ngo mu Tanzania oli ebe sijja kubyoga kwa Brian White atayinza okunyira kubekyo kyafi kya baba nati ononjanga nya kugira formula watigamba Brian White wachi wacha wa Diamonds maybe because ebicha movies kasera ko kwegadanga story ya Brian White nze njimanyi jiwagamba bajeja ya Diamond Platinum jiwagamba nga Diamond Platinum wachi wadduka era malina condition jolina mu kitundu kye kyama nesenze wali oyagala okusaba Brian White musanya ogenda okola operation nzizo zenchimanyi sijja kuchatula mwenda game sinte nno mwimulaba face mu Germany wali we wavu na nyi gwe njimanyi ngumanyi you know we used to talk wageni wa mukama wange nga tuogera tawo zina vice ekinjagaza Brian White mukama mususa tize yampanga manyo controlling ekintu kyete kya foundation ebiside byo nasirikiranga ebyama mama era unalinga tonjagala ne Brian White ka forcing okogera naye ku simu towayogeranga naye ku simu ngweno oli eri okubidwa cyo pa obulega biri lipstick buwonu namazi yakakunyeba olunyeba neka kunyeba nenkala boy kanyeba ngubuzi eri akunyeba wagenze no omushali ya mudwaliro. Don't talk about Bobby Wine or Missy Mama. So many of the DJ Siru Waguranga, Wakasiri, Akasavu, Jali Majestic in Bova South Africa, or Yimba Imagasia, but she ran over Badabadaba. But wait a little Fukisa. Please have them Fumbo for a long time. Manuel Biabayim Bandi Yabakusembe, Debo Men, Bobby Wine is exceptional. Tell him to bet his serious today. Mugami Kuade in Kizu, Babi Abiranga work 24/7. Nkuwadde nkizo babi yabeeranga off 24/7 abaddeo bonna basinga obamenye mulayisiwo tekinyagaza kakama kange kakukwata speed kakutwala mu bwindi kakwera on tent nga bokumwa na SFC ne banye bagasiya mutwalo gumu ogwadde ona buna oli wase buna wese bayi boss ngo mutwalo gumu milioni mmekezo ngana unyumiza bwayizo kugira muna mamazimu tira babwe keze bwayizo kungaba bwayita cyayo kwende kugwa ku president oyo mazi muna yava yo bwayagira sime ku president wangu yo zali kisagale kikubana ebinyi uyani twogera ku bintu ebisingo kubira bakabingo nyumizo yo mazina awe kandi yinza kwogera kikugu yinza kungamba cyoyo uyinza kutugamba cyoyo muna yagira ku government yafe mbo yagira ku mukulembeze wafe yagira no sange ebikaze ebikule ebimeketa n'amanyo nti bigoberera oyo zokusanga omwana agobereyo gasiya nyiza nomukuba ne mutu yagenda kunyamba you need to have the credentials sikuze okweza okubeera ambassador credentials atejja bakulimba oyo yabeeranga Tanzania nga kasajja kamukuba nomukuba emiggo oyo nenga kamanyi nomubogule nambala bigalo biri nabulena mu photoshoot mbagenda mutimu Kardashian bekutte emikono kisobola kubeera Uganda ni Kardashian ekyo kikusiba Uganda has more beautiful women toza no chogera nako gweze nkobulira guyuzo kuya gwe monsinya ngije kwa we Kardashian gobere Kardashian wa Uganda gwemazi Uganda has a lot of younger girls who are wala barungi nenye basona kuda mugasi utene mu video nokoloze video kama mbese ndi mukadde ndebiti biteba kulimba muganda ngeze sinonya busende sente gwe the story nasene zozenda kumba zizinza kunda bilira gwemazi ero sola kudonya wana bogulia bumere bwa lero omutera yakanamba boina sente Unawo yogera kubya politics bigana mumanyi guizi bumanyirani gwe ubonyira Bobby Wine guwante bawe yasoka bano bona barasta robo bakka Canada ba veterani banna abalyange emiddo kine yakafumbe kituje twali isanga obumyu obufaransa ngalo oza mayirungi nenge tabayina kati rasta robo yalyanga muddo gwa kafumbe tabayini bunago na sima irungi toto ambigiza tagoge mayirungi fa ku muddo gwa kafumbe nenga abajjagala muddo gwa kafumbe gotoja nonuna Alia unagende nana nakomanga ina linga kubidwa mugwawe basoka ngaba tutunyume gwame mu basajja bosobola okukwata speed Bobby Wine yaduka mwa tosobola kumukwata speed usange wana bidda tuyuda uzitabagambe kuchitiba ku Bobby Wine mwe musaga munawe ngaba kuteka ku payroll mbobuze buzaba vuka mu 7 akwe kuseno kubo wedde muto ina mbuno na 10 kalogera tugamba ali kugenda kwagala mukole mama okola amawuli Bibali Black abikutute ko sinapu chacho ulira bubi mama Jona ulira bubi abatabufu uli mutabufu wa mutwe ataddeyo okutambinga ali kukola musajja munne nawe mbo comment gola bakubye ko wipe
body block akola obutambya wali no musajja musimanyi besi napinga kati uli omutima gumuzimbira ddala nadduka emisinde naye kati agamba kya kizo okukola ko bwataka people power mbube wakwogere mama tukuogeddeko naye the fact remains toyina musajja gwe wali ozimbira tagenda kubeerayo familia Semwanga yona wagizaalamu musajja agenda okutuka Semwanga would have been one of the richest people mu Uganda era ndibaddenga musajja sazi nayogera ko twamuzimbe n'ekijjukizo naye omanyi lwaki musajja gwe Semwanga afanga embwa ebudde bwe yabukuwa kikazigwe n'ekikazigwe tosiima omusajja nagenda ku oxygen nenga wali nnyo emirundi ebiri mu kufa n'okabira ebintu naye ng'olize zihama zibeera ng'ozikalentinga kikazi oli ekikazi kizibu nnyo ate kankubuulire buli ate bonna abakazi bemulaba bayita basire queen tebali wasa mujja kumulaba nga ali mbula tebakulimba nti waliwo atuuka mu myaka 4 nga bakazi abalaba video yange eno bolaba ng'omuntu asupporting omukazi nga si mufumbo ng'akugamba nti nnombo oyo simanya ali bulungi bakulimba mwe temuulya ng'omukazi nga alina byonna naye nga yagula abasajja tewali mukazi mu nsi muno atuuka ku myaka gy'omukyalo nga buli kimu akirina nga tayagala kubeera mu famire nga ali mu bufumba alina omusajja gw'alaga nti wuuno namala abo abakazi ekibazunza ne mulowooza nti banyirira balina ennaku nziramu statement mugituwadde serious eno temuwa babanyinaze abantu abo bali saadi emyaka gy'omukyalo oyo ssebo yeetaaga omuntu omu yafuna akavubuka ali amanya amaze kumbe kava mu lugundulunyo lw'abasingasinga e Tanzania bali bamujadiidi bamugamba olesa ameketa amanyo ebiseera byo ngayogera akola bati ngomanya accent ze abatanzania bamugamba totuleetera kye bayita kyokola wano omusikozi oyo omukazi muzibu nnyo buli amukwata kutaddangulu gwambi Rasta Robi yali omuddo gw'akafumbe nga lowooza mayirungi kwebaka kwoyo mukazi teoliyo naawe bonna maama ng'olina omusajja oliyo tebakulimba oli ku katuufu ne mumate muyira kimanyi mmere gye mulya oli mu bufumbo obutukuvu nywerayo osinga zino enkwaya talina kyakulimba mbu akusinga nze nkobuulire emmotoka tebazirya perfume tebazirya ebizimbe tebabirya bakulimba successful yagambye omuto successful than Tina successful ku kinkubuuzizza ebbanga lyomaze ng'okola kyokola ekyo kyesirabawo kiki wali otadde ku Uganda bako obwambasada kiwuwa kukibanyi kino yani ono omusoga kibanyi kiwanda mugenze mwogedde olusoga agenze n'akunyolosa n'akuwa njakatiibwa akakwambulako enkeera n'akawasibanya Fabira ne yeebuusa Omutanzania gye wavira Omunigeria n'amugwira mu kiwanda ali amanya agukubye munda kati bagagenze Bad Black bamuwese naye bona kati Bad Black oyinza okukwata Mama Jona speed Mama Jona ajja okukwata speed kati gwe naawe okomye onoonya relevance ate ffe tukyaliwo era bwe tuli tulina kyogenda tukola zireko emizisirina budde tetulina nindi za kola bu video tulina ebyokukola naye tukugambye tugenda kubatwala mpola naffe ngaomuntu okukwata speed kujja batwala speed paka mu kalulu kino kyetulimu twakubeera nga tugusa bintu temulowooza timugenda kujja mutesi mu twate bukwasinga abantu abasiru tubalaba buli kyemukola tubalaba mukati naawe oyogere mulabe bani abakogeddeko bakusabumitinga empapula bakuse ku payroll obere bakuwesereza ennagisi on a monthly basis musiga ennagisi ku mumwa simanyi mbuli simanyi Carolina simanyi bikoze biti Uganda mne ngugambe ekintu kimuze tunulira babinze gumazi nkubuulira kino nze ne bakuteeka walinga olina simanyi bikoze ne olisikana Kim Kardashian mu ebiwala mu ebibeera mu busireyinga nga temusobola kugoberera bakazi nga bazali manya babi Kyagulanyi omukazi ya grooming omusajja n'amufujo from omulaswe presidential material gwe empayo gwaliyo jeyo ngamba nti ono gwe nkutteko nja kuwa ekitiibwa mpayo omu mulimbalimba abawala wana buli mwana yenna nga ali mu Middle East okola oli kadaaga asibayi mu beda asibayi kadama oli ku kituufu tebakulya ssente oyita kulimba naawe talina musajja mula kufuna musajja n'asetolinga oyo yatta Semwanga ebyo okola bimugoberera maama n'agenda mu byekiyaye mukufiirwa maama n'ajja n'akavuka nkamukuba olugala naye ambadde bimaternity ngo naawe natayiza tugamba ku Uganda ne bamubuuza si omuvuka yakubya olugala okulumberwa nnyo omusayi munaago simanyi ffe tuli bakyotala we natayiza tugamba ku gundi ya Uganda oyina tugamba kigundi ya Uganda yagenda kugamba kyoyo talina nga tannafumbirwa talina akulimbeera mu firimu zose zalimu kuzanya walifu n'omusajja amwaga n'atereera temuliddamu mulaba azungala okuba nti anoonya bufumbwe bwagaana gwodde kufalu kusempalo igwe omubiri ogwasembuligodde kanyama
Falo kusepala wale solo kubya de falo kusepala ndeka nyamanga yala mani blast smart wire. Usoro kusanga kabina akasigadde mu ngalozi kakutusi. Era wadda kubuno obuvubuka buli bu Diamond boli ko muganda wange bugenda mu gym bwe yegomba bosobola okukutula tosula kagala we kazali nga wokula kwata akadogere ko plastic surgery awera nego dabuzawo Caroline wesiga ina Encho mukulembeze wange agenda kubira ku CBS ogenda tugamba ki ira nze nsooka nembeera ku ira njena kujja nkole video ngoba akadimba game mugende mulekule ku CBS neto kyalina fe budde bwakudda mutubule yugenda katwavane kati tukakale uli akabaka penga kwa kubiri kuzina endiga ngazi ndampo mukulembeze wange yampo olukuso kubeera nga nkwate tawaza merenga bulisa abantu paka mukalulu obudde bonna bumaze njuga kwene enkwaya tumulokuba musemene yetaddewo mutujogereko mbwe lyefune paycheck tulina kugenda kugamba abantu musemene bwegala paycheck gasi Oliao wandi baddo manye nakuyo kuwe wabira ngisere box omusajja amane byanga 2 mwamale emyaka nga myaka kitone nye 5 Pretoria nga gweke nyiri goko pakato mumane oguzinde bakuteke nokuta Mabuja kuloza zali talina manyo manyo kazali gako kamula kuba tino yalino kuberanga ebisere bisinga atau etekeryo musabo ndimanyi bakuwa gwo nyini gwo omuzimu gwo bayitanga nankaso gwabiranga bayitanga omuchotalo jali yegiranga musabo era Lumbiza kitegedde data kyogedde bulungi. Oyo modamu gola bange yakwata ngomwana kuteka mu kidoma nabiranga avumbiranga bidomula bya bidiko. Erogo mwakubera tyamale banga dene nyonga ya gusose kama kukidomola nabiranga yayogerera mu nsonda. Ne bakuba omutenjere bamujjako sente ne bafulaika. Wani badde wenyumiza nnyo obulungi buti wani badde ngo bukuswala mu ssabo. Obulungi bo wani badde nga fisazi lolina mu office. Wandi weta go kulaba Uganda ngo obulungi bo bwembulesinga no biranga oli wali onyumirwa abana bo. Naye obadde ku mulembe gwa Museveni ngo osobola okuduka ne ku mawanga noyogera n'ovumberera mu ssabo nga ng'empuna amalungu. Omwana obiranga okuteka bidomula bya bidiko mbocho usama lobozi omutenja mu kuba amaja. We kwenda jagala okubeeramu. Mbukubedesho ku Michael Idesho. Ezo kwezo nonya mazi. Gwezo nonya. We are not abusing the people because of different opinions. Gwe simanyi gwe kimimi. Gongo bali yamuli emisiro gikulinga ejenjaba. Tuogerera ddere ebintu ebisinga okubereba. Kabeze ku page yange. Nziwanda bakoko nga ntaginga. Have you ever seen me tag someone to jangu wano? Nayo gade kom nzimanyi kyenjogira kera kimanyi. Gongo bali yamuli emisiro okulinga ogwenjaba. Tetujja kuddamu kutumanyirira ddala buno muganda wange zere mukulembeze wange siamukubira simu namugamba tate rasigera kuddamu nakugamba toddamu nawandi kuzemeka toddamu kundeka kuwoloyo bayinza okugamba toyo penge seyi mu mukamba enyagira bade mugamba tata ziri lukandulwano lwa social media nasigera koze nerumbuye nasigera ko nerumbuye tetwagala kumanya balala ngonyemizo nawe abaddateko mu midomo bya bidike myaka 2 gwengana joyagala okulaba Uganda yabantu bafa Guli mu South Africa oli eriyo sokola njala. Una mu ndazo kugenda kwa sabayi mu bali abakala de bakubenga okuwe sede sa Qtex. Ero no dining mu nyumba mbolo kambo bwazali ebintu byo musajja. Abakazi we bali abalina sente abana bali Dubai. Abana bakadamba nga million aje koledde gutubulye source of income ojijja wambolaga omusajja mbujagala omusajja mu mugaga mu Diamond afuna okashiya we twawukana. Mbusemanga we yafana ensikira bino. Okola muri mutogo okuwe sede okumanyira abantu mu successful kyo kwagala abasajja abagaga. You being an opportunist. You being an opportunist. Musiba successful kuchi. Wembulyo ni successful kuchi. Wakina kumachana ugamba nzindaga account yo kuliko sente yo gwe wanti. Utaizo kuinspiring abakazi okubira gabagala abasajja abana abasajja abayuze byaka kyenda nti bafe bakutukeme dize byobugaga. Abawala abakole mukadama mwe musinga sente ya chichara mujija ku source oyo talina mulimu akulimba. Uya ulina mulimu kyoyo. Buli ali Dubai ye no mukazi ye nanyeza kisente talina mulimu. Ngakira kumachanga gaba successful ku kimbu ndawasa ko omusajja omugaga nafa. Kuba nali nyenda nnyo omusajja nafuna omusima nafa. Mwate najja mu family yebo nabo nali bafa abasajja 60% ku family ya Peter abasinga ba makedo bagwedde kuleta musinga singa yo mu family. Abasinga ba mawaya. Semanga ina muganda wali South Africa naye yagwadde ddalu. Mudawo mumanyi gwani amanyira musimanyi tina simanyi tina fias womanyire tina fias aizo kwa tina fias nayi nabya akola sichali wange nnyo nayo mugabe boli successful kuchi wakasinga kusoma okasinga kwogera luzo okasinga ku timu successful wakosinga successful kuchi kasoro kola kwa kafuna ogusajja sajja oba gukigereka kugagga neka gutta utanzo kubera ngo tanzo kugamba abantu chicho izo tugambira abasajja abafuna no banyiga piro
semwanga agenda okube semwanga agenda okulwala omutima already nga gwaliyo kimanyi nenge temwagala gamba nsi nti waliyo protectinga ki waliyo baze yali afunye akakazi akanamibia kagenda kujja katwala ebyobugagga ne munyiga piro nebulako mbulisanga emboga ezirimu chlorine oxide nazimbagata n'omutima musajja wadde nojjambo wasiwa public announcement bagamba mbu walumwanyo kali kwenza okugamba walumwanyo ate mugenda kukola kizempitibwa penga njogera ebintu ebikwatagana n'ensi ebikwatagana ku nsi yange seetonda mugenda ku buledio bonna mugambe nti how could penge talk like this about someone who's Zanzibar mugende mubwogere byonna video ejja kusigalayo nsigadde penge mujja kunyiga era munyiige nsigale nga ndi penge nkomye okulwakyagula nyabagamba nja kuvaako ate mugenda kunduupa wani UCC mugende munyigire eri abasajja mugende munyigire ogenda kungamba kyenkera bwe wakyogedde kono how could talk like this bayanyiga musajja w'epiro mumanyira akomewe nja mu governor lete musobe musibe Uganda obo bubaga bwo bwokola mu governor waliwo omukyala afumbira omusajja gwe tugenda otsika gwabita babita ina kati badu wawulira nti gwayo manyira bawe mu business zombo otegeka obukolo mu bbala mbotegeka obuvulu mu bbala gwe mazi ubu ni abantu abakuligira ko bali wane Bulaya London America Sweden no bakola zipate no bitunuli ebyo nebisinga biri mizalemu yabo singa bonna nabana zibali mu mbuto ziri eno zigende eno ziringa mbuto za tata no gamula bende bimazimbo zali simanyi zali tubi nga basinga masinga bayina n'abana bavadda ku mulamba want to be like zenu gamula bazine embizi Ibiwole bimwe inspire ebisudde ne family za bayina n'abasajja family za bizadduka odda mba want to be like zali mulabisa abantu abali e Bulaya mutulabisizza nnyo temuddamu kutumanyira n'omusajja gwe wali ozimba eggwe mazzi ddawo tubulira bwe fe tulina budde bwakuddaano ku internet obutane twabulekera obwo buvubuka obwo bwagala okubeera nga event bwogera kati ogenda kuŋŋamba kyenkeera ogenda kunnimba ki ekiyitibwa omukulembeze wange okukunga abantu be anaayingira mukundira people mukuwagamba ekigambo kimira mu ngwa this statement ndagira n'okulayira ne sikulayira kunna mpaka ng'akalulu kawedde nja bulina simba kukyagulanya nja kumwenganga ate nga siri ku payroll nga siri ku payroll zamba nawulidde oyomba mbuzigwa birianza sudde enkuvume sebo sinna kuvuma zamba nze ndifaaniwo osagala kuyingira mu bintu byammwe sinna kuvumako zamba nkwagala nnyo ne gravity mwagala nyira we nayogera abali ku live eyo nayogera ku zamba nga muvuma zamba zinkwagala nnyo mwana noteka mu firimu zo zina wandowooza zange nti wakikuba n'omyansaamu ebbanga lye wasigalawo nono n'akikuba so mulina kyemugasi ku gundi ya Uganda tugamba mba ate waliwo negwosasula e Bulaya namawulira lulyande siina we nakuleetera nayogera amazima gweoyagala jayz olyagala sebadduka which is okay ate nagwe nagamba mbono bwasinga gundi zinagamba bugandi wakikuba ekitibwa weekiri n'omyansa wakirekawo ne waba wakitandika akisigalamu naye waali nengabo tosobola gamba nti ontaliimu era zisinda gwe nagamba nti sinakuvuma zamba sikuvuma nkoze mbipopo wanyumira nje kandi muntu wa Baboon Forest buza quest abakazi balabazimba basajja baabwe ekyo kizimba bodde toyina kyayiza kuŋŋamba oyo naawe abakazi bazimba abasajja gye bali n'azimba omusajja gw'ozimba bodde ofa ku mimwajo mwoga kubeera Kim Kardashian kikyayinza otugambawo yafulanga omusajja ono Kanye West yali ayimba ebintu ebitegereka bananza owuli akumuli ali mu Amerika Kanye West ateka okugwagwa eddalu kubeera mu bikazikazi ebyo nga byozaddemu ebyo bikwayatu agudde eddalu nti Abafrika simanyi sireva lichoisi waabwe atandise okugulawo vuga yali alina amagezi aguddewo dress ebyo byatunda ebijojolojojolo mu world wide ebirimu ebitulituli aguzeeguze musimanyi oyo art omuvubuka avuddeko ababawala mubegendereze ze ndaba abakazi abavubuka abasibira mu biwalawala ng'ebyo nze mbadde mmanyi agenda kubeera ne wa Brian White agenda amusaasireko sinaba wakola post yali ameka ne bagoba buli mukazi bonna buvyane buva nti baleesezza ali mu nnyumba n'asaba tawulo 3 zakunaaba face ne bagoba buvyane bwene buleeta ne n'asaba yasaba kyeki olire byasaba bitaaliwo Brian White agamba balekiseka mate baleete
naye machupa bbiri lekiganga era ne bafumita kiri nengamba laba kino kiwani ne bafumita kiri kandi wenda batine ne bana bimazinga mbikungiriza bachikwata speed ngemukala bakali mudwali ko sikalika kama akayabe kakuleka kwata kiri speed munayiso omwerere nengamba laba nene ngamiye gweddamu ebyo byosobola tudda kwogera ku nsonga ya Uganda Saida Madada bamukutera nsubira avudde mwanyinazi tosina kyo kayo singira Saida Madada gwe aliweza kusinga Saida Madada guze Saida Madada akunsinga olwe nsonga amonye kigenda maso mugwanga gwebi mentality just ya kizigongo okomyawo era sasa bana bamazi bemusiba nakubali watu bamazi balabenda bano bete basire kwini balaba kwe bali bano era bogeno kwempa walinga Tetucha ina bude bakwe kati gwe mazoiza kwempali ni muwala wange ne masaka ha mukama nyamba natamba bana bawana nzo kusala kukombola ngasazo mugogobere yo wandi mwege na gamba chuyo buli musajja gwafuna amyanza ogomba gwesose kabido mulanda bidi gomba akyuse dobo sekatwenza gamba kye Uganda mugwe muzimu gwe bayita simanyi nankasi ni muntu wa Baboni Forest waliwo agambye Brian White simbere kuki mbugambe zinda kisagala kwogera wano lwekitiibwa kyempa abakyala ne kasende cooperation ko nyinga yagenda kajja mu Brian White nzawo nsirise lwekitiibwa kyempa abakyala uyu omukyala alina ebizibu bingi abimanyi atunda wano waliwo kyabatolinga nakyo banoonye eddagala e Tanzania biki byonna byagaana akimanyi ekitiibwa kyempa abakyala kino sijja kukyogera kuba nina nyange ne bannyina z'abawala ekyo nsirisa akimanyi manyire bakwano beera abamuli okumpi bajja tegera penga bitegeera ekyo kimanya mugenda kuteesa wali na kwesokoola asoka nakikubbirako nti bawulire enduulu munnange bakkirire wano wonnange ebuutikidde totya munnange ensonga ziri ebisi akimanyi kyenyogerako oba kiba kirwadde nga takijja akimanyi kyenyogerako akimanyi ugenda kunnimba ki zira nkusinza abakutendereza waliwo omulungi ataliko kamogo nze nno munnange sibyakusekerwa naye era bwe nasooka nembuulira nalowooza byakubalaata naye era ndugu wange amala kukwatamu nagamba guzikino nemugamba kiki nagamba nemugamba biba muwala bakubeeraawo kati zoyinza kuŋŋamba kyalina ebizibu ebibi ebimumala ataddawo atugambe mbwegere ku Uganda ogere tugamba kyogera ku Uganda madamu tonkyankalanya ati nze nkugambe kati kutondaba golooza nze ndi musiro g'amapenge mawaya munywanjaga oyo yavaako buzi yamujjako naye era ndekerezaamu ako obuntu ebimu nembisirikira ddanga byali wakatiwo n'abantu bange mbako kebimbe nesigaliza nate mpola kyagula nyono ebintu ebimu bijja kuzuuka era waliwo omuntu gwe bayita Mamuli Katumba omuyimbi abantu bakoza mu video bono bwakafeero bakola mu video bwakafeero simanyi kafeero simanyi mbo kafeero bagala muzuukusa simanyi mukufa omusajja gwe bayita Mamuli Katumba nambala byabuvuukavuuka bwogera ku kafeero bwogezi ku kafeero eyafa tebategeera kafeero best friend we bamuyitanga Mamuli Katumba waliwo ka interview ke nalyako Mamuli Katumba alina ebigambo yogedde naye mwaganya bitwala serious yagenze n'agamba nti nno bwe baali baziika kafeero waliwo eyakwata obulo n'abwemuyiwako interview eyo mugende mugiwulire Mamuli Katumba yabagambye nti we baali baziika kafeero waliwo omuntu omu mwatiikirivu eyakwata obulo n'abwiwa ku mulambo gwa kafeero era y'omuntu y'omu eyamwambula omukuufu oba gyoyita chain eyamuweebwa banva Bulaaya omudaali ogwa gold interview eyo mwagirabye wanje nje ba update wagenze wa Mamuli Katumba muvuko yabadanya interview nga Mamuli Katumba matere interview eyo wano kati munnadde mu byakuziikula musajja oyo bayize bino ebintu sagala kubyogerako nnyo kubanza ebiraba bulala twanzo se tukwata omusajja oyo yawachi yayiwa kafeero obulo bino ebintu abantu bakola emikolo ku mirambo gy'abantu omusajja ali mu music industry abadde yeetekamu people power wano najja n'eddogoma ze z'okwambala ekikoofiira kye era bw'omulaba amufaanana nze ndi musajja mugezi
mwami mbu promoter yajja nekweka mu people power balamu n'amutwala ku last era kubeera mu style za kafero n'ekikofiira era amidolizing adda kakati sebo kankubuuze mu bubazinga omulambo gundi gwa kafero mukulu Abitex waki wayiwa obulo omulambo gwa kafero omudaali gwe mwayambula kafero Mamuli Katumba adda akola interview negudde Mamuli Katumba Abitex omudaali gw'amamu gwa kafero gwe mwayambula kafero bamuva bulaya gwe bamuwa gwa golodi kuliridda omuntu watuukira okwambula omudaali gw'omuntu afudde ogwa golodi toyinza kungamba mbu ayagala enkyukakyuka mu Uganda bamubbize naseewuunya muba nti wasala eddiiro kuba bwagala nnyo okwegomba omugenzi ne sitayiro okubazize ebikofiira obulo bugana omuzimu okudda nnyo okubanga bwe bubanga bulo koti yayiwako bulo alina okuba yayiwako maganjo bwe bubanga bali balowooza ateekako obulo alina okuba ateekako maganjo yuyu kyali zinegudde ne Mamuli Katumba kyaliwa era nze toyinza kungamba mbu osobola okubba omulambo gwe bambazze obedde omukuufu noyajambuziza okubeera mbu oyagala enkyukakyuka mugende muliize gundaviya Mamuli Katumba jabawa ansa lwaki kafeera akyaluluma owulidde so ebintu bya kafeera ebyo obba omukuufu ku maiti ate nogamba mbu oyinza okubeera mu people power naawe sya abo balimba bonnera bwebweni abawona bawona naawe bawante legend bamutadde wali mu suuti otemeza mugudde sanduku omudaali ogukuddemu okuba gwoli wefulafula mumwe mwamwambaza obbi omudaali obbira omudaali ogwo nobba omudaali gw'omuyimbi toyinza kugamba oyo yetaaga ensi eno okubeera nga ntuufu awo bonna nze nabalaba dda naawe mikiruwulira nono mikiru angambe mpitiddamu nti wangi si genda abe genda japudetinga gundi yani ya Mamuli Katumba nagisevinze nogisevinga nagitaddewo ne Mamuli Katumba naleera ankubidde gambage ku nnamba kati ngwe yajja mu people power leero nga ngambwa people power obbira omudaali era nayingira mu ddogoma z'akakofiira k'omugenzi aleero kingayo kati kaligera mulimu ababeddali bagamba nti mube jankutumidde nnyo weerandani badde ludde okuwulizaako mwannyina zansingira bannange yansuubiza ka perfume n'akantirawo nenkagula abo bokati be nasigaza erandani mukama munkuumira omukyalo oyo mumbejja wange balina ono obulabe kwe bali mbadde nkyabagamba era yasigalamu firimu z'okubeera nga era agongobala bw'ati agongobala era bw'ati agongobala bw'ati naye ng'erabye ebyo waliwo ayomenti zali amubulokins akulimba ntyagala bamuvuma lwajja babulokinka kale bannange nga mmaliriza mbajjukiza baganda bagemwe nati mwebale kujja neve tufuddeeyo tetufuddeeyo baganda bange tetufuddeeyo bannange n'ekirala baganda bange ba people power ngenda kubabulirayo ekintu kimu mbajjukiza natandika video nabwegambye nembaga buli muntu gwendeko batadde omuntu agenda kwefuna nti nno muwakanya temubalonda akalundi ka Bobi Wine naye mbasaba ng'emuzze mu bungi nkyo omukulembeze bw'aba agenda kubeera ku leediyo nga kaligenda kubeera live fena tudduke tumuwulirize zuukusa munno kwata ka message tulina okukolamu akantu akakuukulu nga okwata message n'ogiwandiikira munno n'omugamba zuukuka utaginga abantu 18 people power abantu bosinga okwagala jjajja omuweeze ka message ku CBS jjajja beerako campaign embuzi scientific za kugenda zitambuza tutyo beera nga osiiba ogamba abantu nti omukulembeze waffe agenda kuba ekyagenda kujja ngenda funa yakadde gyewako n'amasolomoni yagamba agenda kumireeta ettu ly'abalugu manyi balima masolomoni akera mu boots n'alima ezo zonna zeyita zina ez'okwesiga eyo nendagiza ina era okete omukazi ge tosobola kuba babi sisobola kuteeka mu maka njanoonya alinga babi oba asukkulumi ku babi ne simanyi gwemba akasajja nagenda okkegattako kasajja kalina byonna gwe mpayo omuyimbi alina biiki abasinga balina Justin Budiba
ate obudiba nabo si bwabwe bwa fisheries balundiramu maala balundiramu zigonya baabwe wabwe tubayi tulina bwalikira abasinge oyina kungamba ki mwenna mwenera mugereka mugamba ndo mukulembeza agenda kubeera ku CBS enja mwenna mbagala nnyo n'obuvubuka obubeera nga bubuzaabuza abantu mugere mu maaso nga mubuzaabuza nenze mbajjukiza baganda be tugenda kutambula mu layini ya Kyagulanyi Krisirisa nkwagala nnyo nzikizibwa okutwekayo ekyokunywa mu kamwa wasikirizibwa manyi badde mbasonyiye mbadde vaako ko mu kajimu naye mungambye nti nzikirizibwa ensonga enkulu ezimu osooka neziwakko kanni anyway mbala okuziyisawo ne basagala bagambe mbw ate ayogeza ttamiino manyi mwekwesa ennyo mweyo layini olwoba ngambe mbonga ngezze mangu ng'ogenze mangu kwe bali babeerako obo n'obwanana bubeerako buyanga kidi naye nga sitayiro yati veterani munagisobole eriugo banange mbagala nnyo mukama abakuume kanjira nteekateekako kwekyolya mu miro ebintu bino mbimanya ebiseera ebiseera ka stress kangi ka stress olusikagala nekajja munnange tosagala ate bantu bagambe mbw ate gwabadde mwenge liki nakulabye osekaseka liki ate oseka ki emusiri kinalabye okola ttuwa oli ku ttuwa muganda etambula bulungi nkulaba oyitae kanywa ate munnange storage nkole ki nkulaba oli mu ttuwa muganda wange tambula muna ku mawanga munnange naye nababeeri kiba kikwetagisa otambula mukulaba ejamani otambudde Australia kasootuka bulungi ewaka nto wange nekira wafunye omukazi tonna biŋŋamba nakulabye onuuna omukazi awo nakiganda sibaje wamujje vitingi saazira mukwanjula sikutegera muto wange okukuta ne bangambye wafunye omukyalo omubeezi mukama w'amaanyi people power pake tulifuna enkya ffenna n'ekirala n'ekirala Benanzo nabadde free nga galabba kuba muziki nemba nyina mugamba abakubemu kenja ng'omukulembeze waffe amaze kusaawe zo mukulembeze wa Maria bwe njagala abakube message Benanzo njirabye wano ngambi wadde galabba wamu simanyi osobola obba wamu nezi ndaba kyandi badde nozoba kyancha kyaba Benanzo bakubire goman nze ndaba ate ncha kyandi badde muzuuli nnyo olidde tataba kupem sirina buzibu kasaba bakuba tebubeereta copyright tebuleeta nsasagge mu kwaya mbagala nnyo baganda bange copyright Bananza gerabba wa mwencho manyi lwaki tulina okulina omukulembeze video ze tuzibale kati muve encha kati kanchirangirire wano encha tulina kituyita CBS after party bonanza aba people power ndio omukulembeze bwana amala okwogera ku page yange nakuleta ko DJ abakube bukubi just nyimba ngazi binu nziramu Bobi Wine wamalira okukola Bananza agenda kubira ku page yange nga abawabubi just binu Dibaita welcome back from CBS after bonanza. Buli omukulembeze wanagenda ku TV nayogera. Fana katuba wa mwebbinu. Era DJ Benanza agenda kubasanyusa nga bakubira zinani stop list muziwerezi. Erinya wita DJ Benanza Banadi ku Facebook nge mulaba. Osobola okusindika olimba luyagala kubira encha. Nenge zo omukulembeze na tugenda kugenda ba DJ gundi bale kuleta muzi copy kubira tufuna obuzibu. Na hivyo ndo limba luyagala request yo na. CBS after party Benanza. Oba bonanza. Bagenda kuchita linako erenje mbolo kuliza Bobi Wine ngamaze bwamalira bwati ku page yayi kuno kunyi kwenda kubira ko Benanzo nga yazanye wakumalira spe gundi ngatandika chebayita welcome back from CBS bonanza by DJ Benanzo Banadi mbagala nnyo era direct sibibera mu siri DJ yajja bakula buko yamanyi ze presenter abimanyi obitegeke ebyo mixa bina abakuba zinja kubira ko ngafunye zinja kubira ko ali Justin nange nakasimuka nga nyumirwa so mwe nange mbuze mu bungi kya akasiki kafego omukulembeza amaze okwogera kagenda kubeera wano era mugenda kubeera nga DJ na mwe page yange abakube bye bya